Mu Gwokutaano ng'ennaku z'omwezi lumu 2023 gigenda kuba giweze emyaka 16 nga Brigadier Nobel Mayombo avudde embulamu bw'ensi eno. Kinajjukirwa nti yafanga ennaku z'omwezi lumu Ogwokutaano 2007 nga yafiira mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro Aga Khan. Nobel Mayombo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 Ogwokuna 1965 mu disitulikiti y'e Kabarole mu kitundu ekya Tooro mu Western Uganda. Ono yali ava mu lulyo lw'Ababiito mu Bwakabaka bwa Tooro era nga taata we ye mugenzi Reverend Canon James Lwaboni era nga Mayombo we yafiira mu 2007 ono yali akyali mulamu wabula nga mu 2009 yafiira mu ddwaliro e South Africa ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba era nga kigambibwa nti okuva mutabani we Mayombo lwe yafa ono obulamu bwe tebwaddamu kubeera kyekimu. Mayombo yali mwana wa musanvu ku baana 12 era nga maama wa Mayombo ye Beatrice Lwaboni Abwoli ng'ono ye yafa mu 1997. Emisomo gye Olevu yagimalira ku Nyakashula mu kitundu ekya Fort Portal ate Elevu n'agimalira ku ssomero lya Ntale mu kitundu eky'Embalala era ng'ono eno gye yalagira obukugu bwe mu kudibeyitinga oba mu kubaganya ebirowoozo. Mu 1984 ono yayingira Makerere okusoma amateeka wabula emisomo teyagimaliriza era ku myaka 20 bw'atyo n'ava mu yunivasite n'agenda yeegatta ku bakwatamundu aba NRA abali balwanyisa gavumenti y'Obote. NRA bwe yatwala obuyinza mu 1986 ono yaddayo ku yunivasite okubeera nga amaliriza emisomo gye era mu 1991 ono yatikkirwa diguri ye mu mateeka wabula mu 1993 n'atikkirwa ku LDC. Emisomo gye tegyakomaawo. Mu 1999 ono yatikkirwa diguri ya masters era mu mateeka wabula ng'essira yaliteeka ku mateeka ag'eddembe ly'obuntu ku ssettendekero Makerere. Ku myaka 29 ono ye yali omubaka asinga obuto mu Constituency Assembly mu 1995 nga yali akiikirira magye mu kubaga ssemateeka omuggya era ng'ono asinga kujjukirwako okubeera nti yali muwulize nnyo eri President Museveni. Nobel Mayombo era yeerankaza amagye yazifunanga mu bwangu okuva ku lieutenanti okutuuka ku captain mu 1996, major mu 1997, lieutenant colonel mu 1999 n'afuuka full colonel mu 2002. Ate ng'ennaku z'omwezi 24 Ogwekumi 2025 ono baamwongeza eddaala n'afuuka brigadier ng'agenda kutandika omulimu gw'obwa permanent secretary mu ministry ya defense era ng'ennaku z'omwezi 3 January 2026 ono yalekulira mu butongole ekifo kye eky'okukiikirira amagye mu paalamenti n'agenda atandika emirimu gy'obwa permanent secretary. Mu bufunze wakati wa 1986 okutuuka 1987 ono yali intelligence officer wa NRA. Wakati wa 1987 paka 1988 ono yaweerezaako mu bifo eby'enjawulo mu ggye ly'e157 eryali mu kitundu eky'eggulu. Mu 1989 ono yali political commissar ku School of Infantry Jinja. Mu 1994-1995 ono yali akola nga Director of Political Education mu NRA era nga yali delegate mu Constituency Assembly. Mu 1996 paka 1997 ono yali AD mu kampu ya Presidenti era nga yaweebwa eddaala ly'obwa captain mu 1996. Mu 1996 paka 2000 ono yali amyuka akulira CMI wabula 2000 paka 2004 ono yali akulira ekitongole ekya CMI era nga yali MP akiikirira UPDF. Ate mu Novemba wa 2005 ono yalondebwa nga chairman wa Board of Directors mu New Vision Group era nga mu kiseera ekyo ono ye yali Director wa Military Intelligence. We yabeerera mu kifo kino eky'obwa Director of Military Intelligence abantu bangi baamusongamu olunwe nti ono yatulugunyanga nnyo abaakwatibwanga nga bateeberezebwa okubeera abaagala okuwamba gavumenti. Era mu kiseera kyekimu ebitongole by'ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda byali bivunaanibwa okubeera nti byateekawo safe houses gye basibira abantu essaawa ezisoba 48 ng'ate babatulugunya awatali musango gwonna gubeera gubagguddwako mu kkooti. Era byali biseera bya Brigadier Mayombo bwe yali Director of Military Intelligence bwe baategeeza nti People's Redemption Army ya Colonel Dr. Kizza Besigye bw'era akolagana ne Joseph Kony wa Lord Resistance Army eyali ali mu kulwana mu mambuka g'eggwanga wabula Dr. Colonel Kizza Besigye yavaayo bino n'abiwakanya era n'abyesamba. Era nga Brigadier Mayombo mwennyini bawanyisiganya ebigambo ne Dr. Colonel Kizza Besigye bwe baali ku talk show ku KFM Hot Seat program era nga Mayombo yakolanga nnyo kulaba nga atikakkanya Dr. Colonel Kizza Besigye ebiseera ebyo
era nga bangi bagamba kirabika kino kye kimu ku byaleetera Dr. Kano Kizza Besigye obutakola bulungi mu kalulu k'obwa pulezidenti akaali kabindabinda. Brigadier Nobel Mayombo bwe yafa, Dr. Kano Kizza Besigye yavaayo n'ategeeza nti yadde baali baawukanye endowooza naddala mu by'obufuzi, naye akimanyi bulungi nnyo nti Mayombo yali muntu mulungi lwakuba yali akolera mu gavumenti emukozesa ebitali birungi. Enfa ya Brigadier Mayombo yeewuunyisa bangi era nga kinajjukirwa nti mu 2007 ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna olunaku lwali lwakuna, Brigadier Mayombo ono yagenda ku ofiisi okutandika okukola emirimu gye nga bulijjo era nga yali alina meetings 2, emu nga yali agenda kusisinkana abamu ku bantu abawa Ministry ya Defense ebikozesebwa, ate ng'endala waakubeera nga asisinkana ba technical officers basobole okubeera nga bateekateeka embalirira ya Ministry ya Defense esobole okubeera ng'eteekebwa mu mbalirira y'eggwanga eyali egenda okubeera ng'eyisibwa mu mwezi ogw'omukaaga, era nga meeting bwe zaawumulangamu ng'ono afuna kacaayi. Essaawa zaagenda okuwera emu ey'olweggulo, ono n'ava mu ofiisi bw'atyo n'ayolekera ewaka, wabula ng'emirimu egimu yali ategeezezza nti waakugimaliriza enkeera, omwalina okubeera ng'asisinkana omwogezi w'amagye Felix Kulayigye. Bwe yatuuka ewaka ono yali akaaba olubuto nti lumuluma, era bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro ekkololo okubeera ng'afuna obujjanjabi. Weewaawo, ebiwandiiko ebimu biraga nti ku lunaku olwo olwokuna ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna 2007, Mayombo ono bwe yagenda ku ofiisi ye bamuwa caayi n'anywa, era olubuto ne lutandika okumulumirira, nti era oluvannyuma yakyalako ne maka g'omulangira Kenneth Muhangula Lukidi, mutabani w'Omukama George Lukidi owookusatu, nti era olunaku olwo ono yali asuubira okubeera nti agenda kusisinkana abamu ku mikwano gye era mu Bwakabaka bwa Tooro, wabula nti teyasobola kubalaba olw'olubuto olwali lumuluma, nti era yabakubira akasimu n'abategeeza nti bakusisinkana omulundi omulala. Wabula mbu era waliwo ebyogerwa okusinziira ku muto we Okwiri nti ku lunaku olwo olwokuna Mayombo lwe yalwala alina akafo ke yakyalamu mu Kampala n'afunawo ekyokunywa ssaako n'ekyokulya, mbu era erabika yali nnyama ssaako ne bbiya, nti wabula oluvannyuma lw'okubirya ono yatandikirawo okusesema, era nti ono bwe yali mu mmotoka ng'adda ewaka yakozesanga katambala ke nga mwasesema. Mu kaseera bwe yatuukira ewaka embeera yali eyongedde okubeera embi, bw'atyo kwe kuddusibwa mu ddwaliro ekkololo. Ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna 2007, essaawa zaali 7 ogw'emisana, n'atwalibwa mu Kampala Imaging Center okubeera nga bamusikaaninga, oluvannyuma gye baamujja ne bamutwala ku International Hospital Kampala. Era wano abasawo baayanga okubeera nga bamuteeka ku kyuma kyongera okukwatirira ku bulamu bwe, era nga wano abasawo abakugu abaawererako ddala omwali bannansi b'eggwanga erya Cuba, Abaisirayiri ssaako ne Bannayuganda baatandika okumwekebejja. Olwo ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 29 ogwokuna 2007 essaawa zaali 3 ez'ekiro, kigambibwa nti ono yagenda mu kkoma, era abasawo ab'enjawulo ne batandika okumwekenneenya akataago ke ne bamuteeka ne ku byuma okwongera okukwatirira ku bulamu bwe, era abasawo abasoba mu 20 okwali abava mu Cuba, Isirayiri ssaako ne Uganda ne batandika okubeera nga bamwekebejja, era ng'engeri omutima gwe gye gwalongoosebwamu gwe gwali omulundi ogusookera ddala okubeera nga kikola wano mu ggwanga erya Uganda. Brigadier Mayombo wano era yali tannadda ngulu, era ng'ebitundu bye eby'omubiri ebiwerako kigambibwa nti byali bitandise okulemererwa okukola, kyokka ng'ebyuma ebyetaagisa okubeera ng'ono bimuyamba wano mu Uganda tebiriiwo, era bw'atyo no baamutwalira mu nnyonyi y'obwa pulezidenti mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi essaawa zaali 4 ez'ekiro eky'olunaku olw'Essande, era ng'ono baamutwala mu ddwaliro erya Aga Khan okubeera nga bamujjanjaba. Ono yawerekerwako mukyala we Juliet, muganda we Gertrude Katuramu, ssaako ne kizibwe we Mr. Rogers Baguma. Ku lunaku olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 31 ogwokuna 2007, amawulire gaatandika okusaasaana nti Brigadier Mayombo atandise okuba ku matu. Ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 1 ogwokutaano 2007, essaawa zaali 5 ez'okumakya, muto wa Brigadier Mayombo Retired Major Okwirirwa Boni yayogerako naye, kyokka essaawa zaagenda okuwera 9 ez'olweggulo ne balangirira nti Brigadier Mayombo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukyala w'omugenzi Brigadier Mayombo agamba nti ebigambo bbaawe bye yasembayo mugamba yali amukakasa nti aguma agenda kubeera bulungi, kyokka ekyaddirira kyali kyakumulaba ng'assa omukkago ogw'enkomerero. Nga bwe guli bulijjo omuntu bw'afa abantu bamwogerako, wabula mu bonna ebigambo bye baagenda maaso n'okumwogerako, ebigambo by'omukulu Ofona Opondo bye yayogera binajjukirwanga. Ofona Opondo yayongera okukakasa nti omugenzi Mayombo yali muwulize eri Pulezidenti Museveni era nga mukozi musufu. Ofono
era n'ategeeza nti n'obukuukuulu obumu bwali butandise okwekuba obwama nga bugamba nti Mayombo alabika agenda kubeera nga adda mu bigere bya Pulezidenti Museveni, era ng'abantu bangi bagamba nti engeri gye yali akolamu emirimu gye yali efaananira ddala eya Muzeeyi Museveni, era nga balabira ddala yasaanidde okudda mu bigere bye okutwala eggwanga lino mu maaso. Okufa kwa Nobel Mayombo kwakuba enkiku abantu bangi nga basinga bakakasa nti ono alabika yaweebwa butwa, era nga bwe baali bamuziika omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yayogera ebigambo bingi nnyo omwalina okutegeeza nti balina okunoonyereza ku nfa ya Mayombo. Mu bigambo bye Pulezidenti Museveni yategeeza nti Mayombo abadde musajja musufu nnyo era omugezi, era nga bw'omugamba ekintu akikwatirawo. Pulezidenti yategeeza nti mu ddakiika budakiika ono nga bw'oba omugambye okukola ekintu ekyekuusa ku by'obufuzi, amateeka ssaako n'ebyokwerinda ng'ajja kwanguwa okubeera ng'akikola ate nga by'aba akoze tebyetaaga kutereeza nga bibeera bye ebigwanidde. Pulezidenti yategeeza nti Mayombo teyali mulyake, era ng'ajjukira bulungi nnyo Mayombo yali amutegeezeza ku basajja babiri abaali bamutuukiridde nga buli omu amusuubiza okubeera ng'amuzimbira ennyumba ku bwereere, ekintu Mayombo kye yagaana, era n'ababuuza bazimuzimbira ki kye yali abakoledde era ki kye bamusasula. Era nga wano Pulezidenti yategeeza nti Mayombo bwe yamutegeeza abasajja abo baatandika okubanoonyerezaako wa gye bajja ssente zaabwe. Pulezidenti Museveni era yategeeza nti Mayombo yali amutegeezeza ku bantu abatandise okumuyisa obubi nga baagala ssente okuva eri Mayombo bwe yali Permanent Secretary mu Ministry ya Defense. Pulezidenti era yategeeza nti Ministry ya Defense yali emuwa obuzibu obw'amaanyi naddala ku ngeri gye balina okutambuzaamu ekitongole kino n'okulabirira bannamagye. Obulwo n'agamba nti Nobel Mayombo bino byonna yali abisalidde amagezi omwali n'okuzimba amayumba g'abannamagye. Pulezidenti yategeeza nti abantu nga Mayombo bali bamwanguyiza emirimu nga bamulowooleza nga ye asalawo obusazi so singa abakozi abalala babeera beetaaga okubeera nga babalowooleza, kyokka nga kino kiba kimenya abakulembeze. Ku kiki ekyatta Mayombo, Pulezidenti Museveni yategeeza nti bagenda kunoonyereza ku nsonga eziwererako ddala, ng'ensonga esooka ey'okubeera nti waliwo abaali beesunga okutta abamu ku bannakibiina ki NRM omwali Mayombo ne Pulezidenti Museveni yennyini ssaako n'abalala, era nga banaagamba nti be bamu ku bayeekera baali baagala okunafuya gavumenti ya NRM. Kira waliwo obumu ku bujulizi obutonotono bwe balina kwe bagenda okutandikira okunoonyereza akabondo akali kaagala okutta abantu abo. Wabula ate ku ludda olulala, Pulezidenti n'ategeeza nti era kye bagenda okukola okunoonyerezaako kwe kubeera nti Mayombo ono yali alinamuko obulwadde bwe yali amaze akabanga ng'abeera nabwo nga kiteeberezebwa okuba nti buno yali tabukutte bulungi, kyokka ng'obulwadde buno bwali musobozeseza ddala okubeerawo ebbanga eddene singa yali afunye abasawo abakugu ne babeera nga bamujjanjaba bulungi. Era nga Pulezidenti yategeeza nti emyezi mitono nnyo emabega Mayombo yali amusabye agende Spain babeere nga bamukeberako, nti era okusinziira ku mpapula Pulezidenti ze yalabako ezava mu ddwaliro zaali ziraga nti obulwadde bwa Mayombo bwali tebukwatiddwa bulungi nga n'eddagala erimuweebwa kirabika si lyali lirina okumuweebwa, ekintu ekikakasiza ddala nti eddagala lino kirabika lye lyaleetera akataago ke okufuna obuzibu. Era Pulezidenti n'ategeeza nti bagenda kwekenneenya bulungi bakakase oba ddala kituufu eddagala lye yali akozesa eryamuleetera okubeera nga akataago ke kafuna obuzibu ekyamuviirako okufa. Pulezidenti era mu kuziika yategeeza nti waliwo amawulire amalala ge yafuna agaamwewuunyisa nti Mayombo yali akozesa omwenge, era ng'okusinziira ku mbeera y'obulamu bwe ate n'agattamu omwenge kibeera kizibu nnyo omuntu okuba nga awangaala. Era Pulezidenti wano yasinzira n'akakasa nti yategeeza mutabani we Muhoozi nti munnakibiina kya NRM yenna okweyisa ng'ekitagasa oba omulwanyi yenna kiba kiteeka bannayuganda ssaako ne bannayuganda mu katyabaga, era nti ono yamulabula omwenge, abakyala ssaako n'okubeera n'omululu gwa ssente, era omuntu abyesembereza abeera alidde mu nsi olukwe. Mu Novemba wa 2007 nga wayise emyezi 5 abaali bakola okunoonyereza nga bakulembeddwamu Dr. Peter Mugenyi wa Clinical Research Center ssaako James Mugira ne Lusoke bawa Pulezidenti Museveni ripooti yali evudde mu kunoonyereza kwe baakola, era nga bano okunoonyereza kwabwe baakukola ku bantu ab'enjawulo mu magye nga kwotadde ku ddwaliro lya International Hospital Kampala ne mu ddwaliro Aga Khan Nairobi gye yafiira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano. Yadde nga Pulezidenti Museveni baamuwa lipoota eyo oluvannyuma lw'emyezi 5 wabula kakati wayise emyaka egiri eyo mu 15 naye nga lipoota eno tesumululwanga kubeera ng'eyanjulwa mu lujjudde, era nga kino niwo buli kati kireetera abantu bangi nnyo okukakasa nti oba oliawo waliwo abatta Brigadier Nobel Mayombo
era nga bamu bagamba abamutta balabika baali munda mu gavumenti ng'abamu olwo ne balusonga ne Muwamama Mbabazi tyosanga alina kyamanyi. Kyokka bwe yali mu kampeyini w'okunoonya akalulu k'obwa pulezidenti mu 2016 bwe yali mu kitundu ekya Fort Portal, Mama Mbabazi yavaayo n'ategeeza talina kyamanyi ku kufa kwa Mayombo era si ye yamutta. Ono yategeeza nti Mayombo yali mukwano gw'enfiira bulago era nga babyogera nti alina kyamanyi mu kufa kwe ebigambo byabo bya sitaani yennyini, era n'ategeeza nti singa yali alina kyamanyi ku kufa kwa Mayombo gavumenti yali badde yamukwata dda. Mu kujjukira Mayombo okw'emyaka 5 abantu bangi nnyo baavaayo ne bongera okwogera ku kufa kwa Mayombo era nga muno mwalimu ne mukwano gw'enfiira bulago Kahindo Otafiire ng'ono ebiseera ebyo ye yali minisita w'amazima n'obwenkanya era nga Kahindo Otafiire ne Nobel Mayombo baakola bonna mu UPDF baali mu ggwanga lya Congo mu mwaka gwa 2002. Wabula nga bano we baavaayo baasimbibwa mu maaso g'abakungu ab'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN nga babavunaana okuba nti waliwo ebyobugagga bye babba mu Congo. Kyokka ng'oluvannyuma lw'okubakunya bano baabaleka nga kigambibwa nti tewali kikyamu kyonna kye baali bazzizza. Otafiire mu kujjukira Nobel Mayombo nga wayise emyaka 5 yategeeza nti asubwa nnyo Mayombo, wabula ebya lipooti eyava mu kunoonyereza tayinza kubyogerako kuba teyali omu ku baakola okunoonyereza. Kyokka ate Nobert Mao gono yali mukwano nnyo gwa Nobel Mayombo era nga baasoma bonna yategeeza nti kekadde abafamire ya Mayombo okubeera nga bafuna lipooti eyo kubanga akimanyi bulungi nnyo tesaanidde kubeera yakyama kuba buli muntu asaanidde okumanya ki ekyatta Mayombo. Era nga Nobert Mao agamba nti oba oli awakkiririza ddala bulungi nnyo ebyogerwa nti waliwo abamu mu NRM abaali emabega w'okufa kwa Mayombo ku lw'okuba yali ku lusegere lwa Pulezidenti Museveni era nga bangi baali bamulaba ng'agenda omuddira mu bigere. Mayombo yasoma ne Nobert Mao ku ssettendekero Makerere era nga baasula ku kizimbe kye kimu era nga bombiriri bavuganya ne ku kifo ky'obwagiriri Pulezidenti Makerere, kyokka nga Mao yawangula Mayombo. Nga wayise emyaka mitono bano era baddamu ne beesanga mu Paalamenti ey'omukaaga. Wabula olwaleero Mao ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amazima n'obwenkanya era ng'oboolyawo Nobert Mao yalikozesezza ddala omukisa guno nga minisita avunaanyizibwa ku by'amazima n'obwenkanya okubeera nga alipoota yeeteekebwa mu lujjudde abafamire ya Mayombo basobole okubeera nga bamanya amazima ssaako ne Mao okuteekawo embeera ey'amazima n'obwenkanya eri mukwano gwe. Kyokka ate ye Dr. Crispus Kiyonga ono yategeeza nti Mayombo yafa enfa eya bulijjo era nga yakolako kyakoze eggwanga lirina okugenda mu maaso batandikirawo we yakoma. Era n'akakasa nti Pulezidenti yafuna lipooti eyava mu kunoonyereza wabula n'ategeeza nti akimanyi bulungi nnyo nti ebiri mu lipooti biraga nti omugenzi yafa nfa ya bulijjo. Era ng'ono akakasa nti ne taata w'omugenzi yagenda okufa yali afudde ng'akimanyi mutabani we yafa nfa ya bulijjo. Kinajjukirwa nti Mayombo we yafiira yali Permanent Secretary wa Ministry of Defence era nga Dr. Kiyonga ye yali Minister wa Defence. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kutuusaako ebyayogerwa Retired Major Okwirirwa Boni muto wa Mayombo era ng'ono akakasa bulungi nnyo nti waliwo n'amagye ageetooloola eddwaliro lya Aga Khan Mayombo bwe yali ng'ali mu kujjanjabwa era nga waliwo ebyakolwa ebikyagenda maaso n'okubatakuza emitwe nga bba ab'eŋŋanda z'omugenzi.